Zabbuli ey'ekikumi Zabbuli ya Dawudi. Okutendereza okwagala kwa Katonda okw'olubeerera. Weebaze Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange. Mwebaze erinnya lye ettukuvu. Mwebaze Mukama gwe emmeeme yange, so teweerabira birungi bye byonna. Asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu. Awonya endwadde zo zonna. Anunula obulamu bwo buleme okuzikirira. Akussaako engule ey'ekisa n'okusaasira okulungi. Akkusa akamwa ke ebirungi. Obuvubuka bwo ne budda bujja ng'obw'empungu. Mukama akola eby'obutuukirivu. Asala emisango mu mazima olw'abo bonna abajoogebwa. Yamanyisa Musa amakubo ge n'ebikolwa bye eri abaana ba Isirayiri. Mukama ajjudde okusaasira n'ekisa. Alwawo okusunguwala, alina okusonyiwa okungi. Taanenyenga ennaku zonna, so taabenga na busungu mirembe gyonna. Tatukoze ng'ebibi byaffe bwe biri, so tatusasudde ng'ebikolwa byaffe bitali bya butuukirivu bwe biri. Kuba eggulu nga bwe liri waggulu okusinga ensi, n'okusaasira kwe bwe kuli okungi bwe kutyo eri abo abamutya. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba bwe biri ewala, bw'atyo bw'atuggyako ebyonoono byaffe ne bitubeera wala. Nga kitaawe w'abaana bw'asaasira abaana be, ne Mukama bw'asaasira bw'atyo abamutya. Kubanga amanyi omubiri gwaffe bwe gwakolebwa, ajjukira nga ffe tuli nfuufu. Omuntu ennaku ze ziri ng'omuddo, ng'ekimuli eky'omu nsiko, bw'ayera bw'atyo. Kubanga empewo zikikuntako ne kiba nga kigenze, n'ekifo kyakyo tekirimanya nate. Naye okusaasira kwa Mukama kwava mu mirembe gyonna, era kulituuka mu mirembe gyonna eri abamutya, n'obutuukirivu bwe eri abaana b'abaana, eri abo abakwata endagaano ye, n'eri abo abajjukira ebiragiro by'okubikola. Mukama yanyweza entebe ye mu ggulu, n'obwakabaka bwe bufuga byonna. Mumwebaze Mukama mwe bamalayika be, mwe abazira ab'amaanyi abatuukiriza by'alagira, nga muwulira eddoboozi ery'ekigambo kye. Mumwebaze Mukama mwe mwenna eggye lye, abaweereza be abakola by'ayagala. Mumwebaze Mukama mwe mwenna emirimu gye, mu bifo byonna by'afugiramu. Mwebaze Mukama gwe emmeeme yange.